Ebyokwerinda bibadde by'amaanyi kkooti y'omulamuzi w'Empigi bwe yeesitudde n'eyolekera ebyalo ebiriko enkaayana z'ettaka okulaba ng'egonjoola enkaayana zino n'okkakasa ng'abo abawaaba emisango gino bakyali balamu. Bw'oba olima tutega amazzi si gwe walutema nima yaffe. Ebyokwerinda bisinze kuteekebwa ku ttaka ery'omutaka Lukwago Matiya eyawaabira ssentebe w'eggombolola y'e Buwama Peter Mubiru agambibwa okweddiza ettundutundu ery'ettaka eriweza kumpi yiika 6 ku ezo 3 ez'omutaka ono. Omusango guno gwe gumu ku egyo egimaze emyaka 12 mu kkooti eno ne gitamalirizibwa olw'okukyusakyusa mu balamuzi okujja kubeerawo mu kkooti eno okuviira ddala mu mwaka 2021. Omulamuzi Flavia Nasuna Matovu Katona alemererwa okukola ekyamuleese omuwaabi ne gwe bawaabira bwe batabuse ne batandika okuwanyisiganya ebisongovu. Kkooti obwedda yeetegereza ensalo z'ettaka ng'eno abasenze bwe balangira abataka okwagala okukumpanya ebibanja byabwe era wano we basinzidde okusaba gavumenti esse etteeka ly'ettaka mu nkola. Pulezidenti Museveni etteeka ly'ettaka terinatambula bulungi ssebo kubanga abannannyini ttaka bakyalina obuyinza obutulugunya ab'ebibanja kubanga be babeera bannannyini ttaka. N'olw'ensonga eyo twetaaga okubeera nga tuyambibwako. Bw'otwalayo obusuulu babugaana ate bwabugaana ne butwala ku ggombolola alina olukujjukujju lungi olusobola okwekyusa n'akutunda. Omuntu akakasibwa ku bwannannyini ekibanja emyaka 12 naye omuntu alina etikiti y'obusuulu n'omuntu amazeeko emyaka 5 nga nejjajjanga ali ku kitanga nejjajjaawo ali ku kibanja n'olaba nga n'omutaka muzaalirano ali ku kitundu kyekimu n'olaba nga akugobako ebyo biviiriddeko ebitundu ebimu okusoowagana. Kkooti oluvannyuma eyabuse wabula n'etalaga ddi omusango guno lwe gunaddamu okuwulirwa, kino kiwe abatuuze okumanya ddi lwe gunaasalibwa.